Onji tubitambuze era ng'ebiraba bigenda mu maaso. Weesibye nnyo mu bululu eno feno n'otusuulirira aba music. Sibasuuliridde. Bw'ogenda ku page yange napostinze yesterday nti ndeeta oluyimba olupya. Mba sibasuuliridde. Lwakuba nabiri bikulu. Okuva ebintu bya Nopo ebyabaawo ebya kaadi n'oluzinga kaadi tubadde tuludde okuwuliza nga tulowooza oba olina mu depression nga tukoma kwogera ku simu naye nga tuyagala tulabako. Sisobola kuba depressed lwa kaadi. Kuba nze siri munnabyabufuzi nti ndi munnabyabufuzi nagenda kusaavinga bw'onyiga kitegeeza nti wali ozze kukola mulimu naye nze nali nzize kuweereza so eba nnyima kaadi kitegeeza ate nosigala nga ntambula ngenda mu maaso n'omulamu ogwo gwe nali ndiko ogwali gunsabisa kaadi ogwo omutuufu gwe mmanyi. Kati what next kikyolina mu birowoozo byo kyozzaako abalala bapetitioninga abalala ne bajja ku independent wekikyozaako kati nga petitioninga ki musifunye kaadi nedda munnange ekyo sirowooza nti nno nyinza okumala obudde ku ekyo kitegedde kuba naye mba nsigadde nze nsigala era nsobola okukola ebyo ebigatta ku mulamu gwo gwendiko ogwenkyukakyuka mu ggwanga. Kikyozaako nga gwe omuntu bintu kale ebyokuweereza abantu nsigala ntambula. First of all ndi artist nsigala nkola omulimu gwange ogw'obuyimbi okitegedde. Wali nali newaddeyo kuweereza nga mpeereza mu position eyo nga njagala kuba nti eddoboozi lyange lituusa mu lukiiko lw'eggwanga okitegedde nti nsinziira mu lukiiko lw'eggwanga okuba nti nakingata kuba nze okuba nti ndi mukiise mu parliament mba voice y'abantu okitegeera. So yes, I'm a voice right now kuba n'eddoboozi nga nze omuntu nga Big Eye bwe mmanyi ogedde ensi ewulira naye nali ate nga njagala ndiweereze ku platform eri okitegeera naye ate bwe kitaasoboka still it cannot stop me nsigala mpeereza mu capacity eyo gye nnina. N'okomawo mu kalulu akanaddako oba okitadde ekyokuweereza okomawo oba n'obutakomawo ekyo si kusalawo kwange kwa Katonda ki ekiribaawo obudde obwo okategedde ki ekiriwaawo obudde obwo so ekintu kyembeerawo neŋŋamba nti ndi awo nkirowoozaako nnyo akirowoozaako ennyo yoya ali awo ye ng'alaba nti ye pulaani yokka gy'alina kiddako nenze ndi muntu alina ekiddako okitegeera ndi muntu nti nali nze just kola ki kuweereza gamba mu spirit eyo eweereza abantu. Waliwo challenges ezibaawo oluusi ekusaidi eyo gy'oliko eya Nopo nti mbeera mu bululu waneno omala ne amwe naddala ababeera bataddemu nyaama imala ne mufuna ebizibu ne babawamba bakola biki oli ready omuyimbi waffe? Ekizibu nga kinaakutuukako tolina kuba nti oba oli mu Nopo ezibu zisobola okusanga wonna wooli okitegedde kubeera bangi abafunye ebizibu bebawambye nga tebalina nti oba wakibiina kino nti oba ali kiki watukitegedde so ekyo tekikwatagana ku wagyoli osobola okufuna obuzibu anytime oba anywhere. Gy'obaddeyo nga weefudde bizi sente zajja naye tetukulowooza ogerako erikenzo nayagala okuresigninga awo tebakyogerako ate nga gwesa bayimbi waffe olina okutugamba gwekiri ndowooza kyokki gy'obeera oba obudde kati ku nsonga ezo ndaba right now mbadde mbuwadde nnyo ensonga ezitugasanga eggwanga awamu kitegeera era nga zinjagala nnyo okuwa platform okuba nti nzoogerako so kati ensonga z'ombuuza ndaba nti obudde buno n'akaseera ke tulimu bami ndaba nga nnafu nnyo okuziteekako time yange nga ze Big Eye kati nga bw'ondaba okitegeera n'abantu nuulidde nti kati ate beeyongerako bw'omala okufuna ekya honorable muganda wange ate olina okuba nti buli kyoba ogenda okwogerako otunula is it worth it at the moment okitegeera so ekyo tukirindeko ate tusooke twogere ku bino byenina okukola ki okwogerako obudde buno okusinzirizira mu gyoddamu ebibuuzo Big Eye si oga Big Eye waffe w'emabega olina engeri gy'otandise okwereformingamu olina kiruubirirwa kimaaso awo kubanga engeri gy'otandise naffe otuddamu etutiisa si byakiruubirira naye transformation mulamu bw'omuntu ebeerawo okitegeera mulamu buno butambula bugenda wa mu maaso era Big Eye for example Big Eye owasula indicator nga nakagikuba bwe yali arizoninga ate si ye Big Eye owa mikono gyo okitegeera ate si agenda okuba Big Eye ogamba oluyimba luno oluddako okitegeera so buli step y'obulamu byabikola kibikyuka okusinziira ekiddako ekiddako ndongo ndi mu ndongo
ya nakwogera ku nsonga za ggwanga kitegeera kuba kati ndi citizen aweebwa ekitiibwa ennyo kitegeera ndi citizen atunulirwa mu society. I'm not just an artist but there is an addition. Buli honorable gwe tulaba alina omukyala ejayi tetwagala tulowoozesa bintu birala. Nange nina oza sirina gyali oyagala mutulaga bajjamu oyagala kansoke embuuze ama tumulabangako mwina gye mwesanga ndowooza ffe twagala mulaba babeere mbuuziza munnamawulire munno naga amumanyi so gyali wangi abantu abasinga we balaba ng'owatowera eddakaali basuubira gwe okukola ensasage okuteekawo embeera. sisobola kukola nsasage lwa kaadi nali sisobola mpozi nga simanyi mulamwa gwali gwaginsabya naye wemba nali manyi omulamwa gwaginsabya nti kwali kuweereza bantu siraba nsonga lwaki mba nkola ensasage ate nga mpozi nga nali nenoonyeza byange era oyo gwolaba ataddewo ensasage manya yali yenoonyeza biki bibye okitegeera kuba nze guli saali nti mutwala ng'omulimu bane nze nina omulimu gwenkola ndi muyimbi era mbadde munoonya bw'obuuza ku beti era anoonyezaako esa naye ngaera ngenda kukola ki nti naye mba ndi mu gundi eyo era olaba nga nnyimba music campaign nnyimba claris okitegeera so nnyimba nina omulimu gw'okuyimba okitegeera so sisobola kugamba mbu saafuna kifo kyabwa MP mbate nfiireko ekyo nzirawo gambe bannange no ate kankubulire let me tell you this omanyi nti nno sente zenfuna nga nnyimba zisinga ezobwa MP. Yes, sente zenfuna MP afuna miliyoni 3.5 muki omwezi nina sho gye nnyimba emu nga nyimbidde sho miliyoni 10 oba 5 okategedde naye nga ate expense ya MP nene nnyo okugenda mu bantu abo wano okutegeera so nze ndaba to be an artist ate ndowooza lwakuba nti abantu ffe tulina kibatera ku minzaani naye sente zenfuna nga ndi muyimbi kitegedde nsobola okukuba show for example olunaku show 2 bwe mmaa kuba show 2 buli emu kale nga njimbidde emiliyoni 5 okitegedde oba miliyoni 3 neziba miliyoni mmeka 2 okitegeera mbanvudde mu lunaku nga nnamu emiliyoni mmeka 4 nga nnyumiddwa sirina pressure sirina agenda kummanja nti kino nti kiri so buli nali nzize kuweereza okitegedde okukwata ku society nga bw'olaba president waffe his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavayo n'agamba kajje aweereze eggwanga life gye yalimu nga artist kyogamba ti yali ya bbeeyi nnyo byonna byalina byakiivinze yabijja mu politics yabijja mu kuyimba nga muki ng'omuntu okitegeera so just kuli kubeera kuweereza kyovola nali nganze mbagamba nti siri munna byabukiye siri munna byabufuzi naye nze kuweereza ki ggwanga era kyova olaba aba politics abamuzannya be bakuba emiranga gy'owulira nga ye alaba afiirawo n'agamba nti nze independent niddawa bategeeza nti guno omulundi tetugenda kukkiriza independent yenna tetwagala kubane saagala muntwaleyo zino show za entertainment please Rain Mugambe mu director Rain Mugambe not come independent